Yes, representative kwali webali kubanga kyagoberera bina gyosimbira okubanga gyotulabira kyokola kyamutawana nnyo akuwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa representative. Kakati nkuleetedde ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko ng'ali ku mukutu ogwa Pale FM nga bwe nkugambye era nga bwe mbadde nkuwa live ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda One. Njagala okutegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku Pale FM ali mu kubeera ng'ate annyonnyola ensonga ez'enjawulo gwampuliriza atasobodde kubanga obifuna wano ku representative wetuli okubanga ate tubikutuusaako. Ebigambo bingi byayogedde wabula jjukira Parliament eri mu Northern Uganda mu kibuga kkulu bali mu kubaako ensonga ze bakola era wawulidde ebivaayo twabikuwadde bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako nkakasa obimanye bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku bigambo byatuukiddeko era byannyonnyoddeko bw'abadde ku mukutu ogwa Pale FM nga newe twogerera akyaliko naye njagadde nkuwa effeeza eno esooka era oluvannyuma yakwongera ebigambo byonna ebigenda okuva sayidi eyo obeere ng'obimanya bulungi nnyo owulire His Excellency ayogedde ki. Olunaku olwaleero asiibye ku kitebe ekya National Unity Platform ng'ayaniriza abamu ku bammemba abapya eyo ensonga nayo agyogeddeko. Waliwo abavudde mu NRM, waliwo abavudde mu bibiina eby'enjawulo, abamu abasajja b'amaanyi nnyo okuli Muyanja Ssennyonga n'abamu ku bantu abalala ng'abasinga obungi baalina babaka ba Paalamenti era nga bali ku level ey'obubaka obwa Paalamenti wabula basazeewo oluvannyuma lw'ebbanga okubeera nga bajoyininga ekibiina kino. Ze zimu ku nsonga zatandikiddeko okubeera nga attaanya gwampuliriza ku mukutu ogwa representative. Njagala mbikuwa obiwuliriza bulungi nnyo ate oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Weda bagenze niwe mugane president yatuuse Ngobi era Kayongo muzukulu wa Budda sebo kwasaganya programu y'omukulu. Okay, oli ku 17.9 Pale FM. Njogala kano kidiwalita lwakyo nimeseswa simanyi tuli live wanje. Okay, bagiyita Pale FM 17.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga kuli sebo president w'ekibiina kiri kitusansa okulaba era nja kusaba obuze ku bantu. Sebo ne yazambala musizaako nnyo basebo ne bannyabo muzikiriza ensoko beetondera olw'okutuuka ekikeerezi. Nzize nno nnyomba mu mmotoka nga ngamba kale maani olaba ekizibu kye tubeera n'amakubo amabi kubo lyonna lyonna liringa ennimiro nti wooplaningidde okugendera olina ogendera eddakiika 15 ogenderawo ssaawa namba naye ekyo musango gwange sanyusa okubeerako nammwe ku mpewo zaffe eza Pale FM. Balamusiza basebo ne bannyabo Bitambula bitya nga bw'obiraba gwe tobiraba twakoma okusinkana nga tuyiri wansi era nga tuli wano wapya walungi mwebale kukulaakulana kasabe mugende maaso nga mukulaakulana era mugende maaso nga mutukyaza mumanyi tetutera kufuna mukisa kukyazibwa ku radio stations oba ku TV stations olw'okubanga amazima getwogera abo abali mu buyinza batya nnyo abantu okugawulira. Tutera nnyo okozesa emitimbagano naye mwebale kusigala nga mukyakukyaza. Mbali wano nga ngoberera ebigenda maaso ku kitebe mirimu mugyebale mwebale namwe tuwagira so far as per now biyimiridde bitya mu NUP? Tutambula mu NUP emirimu gitambula egy'ekibiina eky'ebyobufuzi. Mba njagala nnyo bwe nfuna omukisa nga guno neme kwogera ku bya NUP byokka kuba NUP kibiina kya byabufuzi. Teffe tetuli kibiina kya byabufuzi. No, tuli people power movement, tuli bannankyukakyuka ffenna. Si ffenna nti tuggwera mu NUP. NUP twagitandika nga tusemberedde akalulu ka 2020 mu gumu. Twagiggulawo emyezi oba 2 oba 3 nga tugenda mu kalulu. NUP political wing electoral platform ey'abakulembeze nti twagala abakulembeze abali fomo abagenda okulembera Uganda okutembeeta oba okandulinga n'enkyukakyuka. Nensi bwe twatandika nga bannayuganda abannamawulire bakinyozi abayimbi abalooya aba engineer bonna abaagala enkyukakyuka n'okunona eggwanga lyaffe.
era ne tukitambuza bwetyo naye kubanga amateeka gatulagira nti enkyukakyuka erina okuba democratic. So ne tugamba let's keep a shot at democracy okutandikawo NUP. Ne NUP etambula bulungi nnyo, n'enkyukakyuka yonna okutwalirawo etambula bulungi. Njagala njogere ku lwa nkyukakyuka leero, si ku lwa NUP, kuba bwe njogera ku lwa NUP Dr. Batuwa Webusoga mba simukiikiridde, Dr. Besigye mba simukiikiridde n'abalala, naye bwe njogera ku lwa people power oba ku lw'enkyukakyuka bonna mba mbakiikiridde. Oluusi bwe mbadde njagadde akensoose okuyingira keno mu kibiina nti kubanga ekibiina kino kiteekateeka abantu bagenda okuddukanya eggwanga. Ensonga lwaki mba njagala ebyayo tubitegeere, kubanga bwe tubitegeera tuba tutegedde ebigenda maaso mu ki bwewaawo ssebo. Just mbadde saagala twelimitinge ku kibiina naye ssebo ndi musanyufu nabyo byogerako. Njagala tutandikire wano kubanga tulaba wasigaddeyo akabanga mpawo wekaaga okuyingira mu kalulu 2026. President Kyagulanyi muteeseteese kyenkana kiga zibu obwo buli wonziza NUP owonziza mu byakalulu kulonda ani gwe muletanga NUP ani kansala ani ki ekitali kikyamu kuba nti mukulembera kibiina kya byabufuzi. Naye ebikulu byensinga okwagala okwogerako bye by'okuggyako Museveni tukoze tutya tulina kusala amagezi ki ani alina okuzanya paati ki kuba gwe mulamu omukulu. Tetusobola kwerimba mbu kati kino kibiina kya byabufuzi mwenyogere ku lw'ekibiina ky'ebyobufuzi kuba tewali na bibiina byabufuzi wano mu Uganda. Ontegeera kye ŋŋamba? Singa byaliwo banditukkiriza okuregisteringa people power ne baatulemesa okuregisteringa people power. Nfuna bulungi Museveni n'akozesa Balamu n'agenda n'agamba people power kubanga yali ekutta omuliro n'abagamba Balamu awandisiza erinnya eryo ng'ekibiina ky'abakadde. Nfuna bulungi ne tugenda okwagalira okuwandisa ekibiina eky'obyobufuzi ne batulemesa. Era NUP ojjukira twagifuna nga tukozesa amagezi ate malala ganjawulo agasusse ku ga bulijjo. Era ne tubagamba nti eno tukikozeseza kubanga tugenda kwesimbawo nga bwe tusobola okukozesa amagezi amalala gonna mu bulungi ne mu bubi. Buli wonziza mbu ate mugenda kwesimbawo oba otureducinga oba otuuza ku kalenda ya Museveni. Muganda waffe ensi yaffe eri mu buwambe ne bano boolaba nti simanyi political party bya kibbi atufuga mubbi n'abo okumala ebbanga ddene abaali batusibye ekikokolo mu maaso nga tulowooza bye bamulwanyisa nabo babbi. Onfuna bulungi kugamba the whole system is rigged. Ffe twasituka nga bannayuganda nga twagala tubikube biyiike era kati otandise okulaba dictator abadde atambuza ebintu bye ng'alina parliamenti ye wali nasikayo eno ono opposition n'akola ki agenda okulaba kubanga ekyali kimulimu abuli abajja gwagula gili president ne bagula no leader of opposition ne bamugula wamaze kujjayo batagulibwa baffe bazijowero ennyonyi ne kamufuukira ekizibu akalenzi ne bagamba kakoogezi okulaba bakozesa political parties ennyini eza opposition twakula tumanyi DP opposition mao byakola kyongamba tobiraba. So don't reduce our conversation to just political parties kubanga bangi bolwabanga opposition ninga kiwani eruzo biraba kati omulimu gwaffe kubajjako mask musobole obbirabanga bwebiri. Njagala nnyo buli bwenfuna omukisa okubeera ku mpewo bannayuganda nze mbagulirewo kateni ey'ebyobufuzi nga bwe bibiraba y'ensonga gye twajja eyatuleeta mu nsonga zino kudrawinga bannayuganda bonna to show them the truth. Yes. Okay. Oyinako okonyeko nogamba nti nze obwange gwa kuba bikonyi nti bali ku ludda ne gavumenti ebiseera kino bakozesa. Yes. Lwaki ogambye bwotyo? Ngambe tewalaba ekyabadde eggulu nti first of all Museveni yawamba ensi yaffe kankozeko emabega mu 1986 n'agifugira ku mudumu gw'emmundu ne bagamba tukole tutya ne bateekawo a fallacy of democracy tiwabeerawo okulonda naye omanyi ekibeerawo buli myaka 5 paka we wajja abasajja nga ba Dr. Kizza Besigye n'amukankanya era nze I respect Dr. Besigye naye ate ne musaasira on the other side kwa musajja yabeerangawo nga bisanya n'akasajja omanyi okulanda n'akasajja ne kakuba n'ogamba kanzibe kale gino emyaka 5 naye kasindikeyo bakyali bange bakacyankalanye gino emyaka 5 nga bwe kanafuwa nkomewo gw'osindikayo gwe bagula gw'osindikayo gwe bagula. So the same thing happens until we all come to realization nti omanyi kye tulina okukola kwe kujjawo nakyembalira yawamba ensi parliament bagiwamba ekooti baziwamba buli kitongole kyonna kyonna bakiwamba. So my point here is
with this system newankubadde ka electoral system kebateekawo nti waliwo a fallacy of democracy. Okay, ogambye bya democracy bya kulonda kale newankubadde alowooza riggins the political class abaguze bonna ffe ne tuyita abayaaye ne tuyita ababodaboda ne tugende ye busoga wansi ne tubagamba abaaye mujje kubanga twalina connection n'abantu. Ojja kwegendereza nti ba political class bonna either baali babatiisiza bawanganguse oba babasse. So ne tujja okugulawo abantu amaaso tukozesa ako kawindo akatono akaliwo nti kale lyakulonda ati twesimbyewo ogenda okulaba batandise okukyusa amateeka akati waliko ba campaign akati covid akati bakoze eki until today. So olunaku lwaleero bakozesa abo naye nga mazima amatuufu bakolera regime era bwe baputinga to a test bafeiringa. Olunaku lwaleero kubanga Museveni yali talabangako okulondanga kwa 2021 wali olabyeko zi drone paka 2021 wali olabyeko ekita abantu ekiri massive nga paka 2021 bannayuganda baali basitukiddemu. Ensonga lwaki baleetawo problem ezo zonna. So oluvannyuma lw'ekyo ayagala kujjawo kulonda bino byenkugamba ojja biraba ayagala kujjawo kulonda naye ng'ate akozesa opposition abo bennyini baleete etteeka. Wabadde opposition nga okay muyina obuyinza okulonda omukulembeze abakulembera ng'etteeka bwe ligamba nti ekibiina ekinaaba kisinga ababaka kikijja okulonda opposition timudde eno ng'ekibiina nga bwe mukkiriziganya ne mulonda era abadde nga balondebwa nga baagula paka NUP wezze ne tumwanya obuzibu kati ayagala yaba abalonda atya. Mwami lumu ow'Emityana olunaku lwaleero aleese ekiteeso ng'ayagala ababaka ba parliament mbu abali mu opposition be balonda leader of opposition. So Museveni abayagala akulondere prime minister akulondere ne leader of opposition kwegamba parliament ebeerenga rubber stamp nga bwebeera. Kitegeeza kyekyo tibwa bufuse bwa kabaka bw'obadde olina okuyita okutuusa eddoboozi lyo kwe kulonda omubaka oyo naye ng'omubaka oyo tebasobola musirisa kuba bw'abeera leader of opposition aba asobola okwogera abalala teboogera. Olabya Anita Mongo nga bagamba gwe Wakayima shut up bw'atyo bwakola paka ate wooleseeyo oli kichwambaaya Joel Ssenyonyi. Yensonga lwaki okiraba nga kiriwo ekityo. So bagezaako kuwamba completely and if that happens bannayuganda banakkiriza ekyo ne kibeerawo mbabuulira nga tuli wano ku Pal FM bagenda kutuuka ekiseera bajjewo n'okulonda. Bagenda kutuuka ekiseera bajjewo okulonda president nga bamulondera mu parliament. Bajja kutuuka ekiseera bagamba olabyegana mawanga gabawala bawamba nakola presidential monarch. Temwefula nti temukiraba nti Museveni agezaako okukyusa Uganda gifoola bwakabaka bwe kuzaako mutabani we n'omuzzukulu. Temwefula nti mukiraba nti mu Uganda bagifula family rule nti Museveni president mukazi we yadde teyasoma ye minister w'ebyenjigiriza mu Uganda we wadde tagitegeera naye ya controllinga budget esinga sali musale tibaganda babalala abasodo be bakulira ebirombe timutabani we mukodomi we yalinga akulira esiga eddamuzi newankubadde bajijikawo bano bowinyiddolo nti it is a family rule ekyennaku nti bakozesa abantu baffe one aba opposition ekyokubiri ate ekiruma nnyo anoonyaayo bayagala okudiscreditinga. Buluza nsobye okulaba nti abantu be bakozesa ebintu bino byonna ebyensonyi bava wano gendako mu bulango tukomera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubedda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.